We are praying at the council to have our own comrade to have a road in his name, as mentioned by the mayor, that of X. Do you agree at the council? Ino ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Against his unfair trial and incarceration. So it is in that spirit that I start to propose, before we close, we second the proposal raised by His Worship the Mayor, that a mere blaming of a lower road for the legacy of the Honorable Sekirinya will not be enough. As a close friend who knew Sekirinya, a man who prioritized people's health first, I propose that we pass a motion to construct a health facility to serve the people of Kawempe North and the public that we have. I don't know, thank you, my honorable speaker, but I condole with the entire family and the mubanga etono nnyo nga bakamulonda yakola segbox n'ebirala bingi nyo naye kyaddaku nnyo nti nno kanso yaffe evuddeyo n'egamba nti nno Sekirinya abakulembeze baffe nti bamukolere Justin Mugunda. Ekyo kitubazeemu amaanyi olw'ensonga Sekirinya amaanyi ge yateeka mu bantu abadde anyuma, kubanga mu Kawempe tulina ettaka lya KCCA lingi, mu Kawempe division tulina space nnene nnyo nga KCCA tubadde tulina okuvaayo ne tuzimba eddwaliro ne tuteekawo woodi nnamba ne tugituuma Honorable Sekirinya Muhammad Ward. Naye ekyo ekikoleddwa olunaku lwa leero okugamba nti Honorable Sekirinya jasiba mu kulemu kuboolyoka kyannaku najja ne mumusalirako wano nje kanso ye Kawempe mbadde nnyo eri wansi naye njagala okubeebaza nti bayise okwenjawulo okusiima ebyo yakoze naye kino kiddeyo eri ba Mr. Kawempe baba badde mikono gya Honorable Sekirinya wamadinga ebintu bigitambuza bakoola bannakawempe Sekirinya tumusiime nga mulamu kuba embeera eno yonna yonna twagivudde kiringa naye kyannaku nnyo Uganda Police bali bamutukiriyalinga n'abantu bonna bwe twali tutegese okulaba nti tusanyukirako Sekirinya n'okumwebaza ebirungi byataakisa. Omukulembeze omulungi ga Sekirinya abadde aweereza community kubanga asigala mu maaso g'abantu kumuwe kyetaagisa bingi nnyo tubadde tuyinza okuba nga twongera okudemuwa koze ekkubo bali wadde buli Sekirinya abadde wanjawulo, abadde afa eri abantu, akoledde abantu, azimba eddwaliro, ataddewo segbox okukulaakulanya embeera z'abantu. So mu mbeera eyo alisi twalifunye oba waadi emu e Kawempe naye ne tukituma waadi ya Sekirinya. Abavubuka bali abasuubira okujjamu obufuzi tutwale Honorable Sekirinya ng'ekyokulabirako nti bw'aba yasobola okwerandiza okuviira ddala eri okubeera omukubi w'amasimu n'ajja ku bwa Lord Council n'ayingira Parliament. So kitegeeza nti bw'oba oli eyo ng'olina ekirooto kyonna, position yourself well, manya ekyokukola olabe ng'otukiza ekirooto kyonna. Gaza omuntu byebimu byemuyigiriddeko ebbanga lyemumanyi. Ssente za muwa musolo. Sekirinya mu COVID yatuwa matooke tiyaleeta buwunga ng'ababaka abalala. Ebyo byakoze tebikolebwa ababaka abali mu Parliament bwechekinge n'ababaka abaagala ekifo kya Sekirinya nammwe mwechekinge. Ffe tuli banyiivu, nze ndi omu ku ssomero lya Sekirinya.